Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasagemanya gange omulungi atulaba nkwanirizaako olunaku olwalero ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Desemba omwaka 2020 era nga nkutegeeza yonna gy'osinzira okubanga otulaba nti tuli mu mwezi ogusemberayo ddala mu mwaka 2020. Normally, what we have to ask ourselves fenna across the whole world video eno gyenaakoma kiri nti omwaka guno we guggwereddeko tukoze eki. Omwaka gubeera n'ebitundu bibiri, tulina the first half era gubaamu ne quarter, ze quarter 3. But basically ebiseera bisinga in line of development tutunulira nnyo the halves. So tutunulira first half of the year, those are the 6 months from January up to June. Then from June to December, that is the second half of the year. So tutunulira nti first half year of the year twakola muki ekyo nkikulekera at the end of the day. Then the second half of the year egwako this very year, this very month, by 31st of December tujja kubanga tugaddewo our last half of the year. Nkubuuza nti okozeewo ki, okozeemu ki? Ebiseera bisinga tubeera ne kye bayise action plan. Bwemba mujjukira ebiseera by'okusomero tulina ne kye bayita action plan. N'ogamba nti omwaka guno ngenda kuba ne kyenkoze wane wali. Of course, I pose the question to you. Ne nkubuuza nti okozeemu ki, as well as nga nange bwe nebuuza nkozeemu ki. Nkukuutira nga nange bwe neekuutira nti tubeere abantu abateeka kye tugenda okukola mu nkola. Ate tubeere abantu abaplanning kye tugenda okukola ahead of time. Business Mind powered by logical motivators abasangibwa ku Nkuruma Road ekizimbe Uganda Cooperative Alliance Building era nga bano begatiddwa ku company endala envujirizi emanyiddwa nga Couple Financial Consult era nga nabo basangibwa ku kizimbe kyekimu ekyo. Omwaliro ogwokubiri ekisenge kiri 3-2 cha oba 3-2 302C, that is the suite. Kujja kubasanga ku second floor ku Nkuruma Road ekizimbe Uganda Cooperative Alliance Building. Abantu basangibwa ku kibanja kya www.caplog.financial-consult oba www.logicalmotivators. IBRAH mukasagemanya gange twegatiddwako Chris LULE gwenja okusaba atubuuzeeko tutandikirawo olunaku olwaleero olwokusatu ngenda kuzomwezi 2 December. Abalungi abatulaba balamusizzaako. Mbebaza emirimu gye mutuusaako engalo ng'omwanjuzi waffe bw'abadde agezaako okulambulula mu biki ebiyinza okuba nga bi-influencinze omwaka guno. Mpozi nange njagala kwebalizaako naddala abo abasobodde okufuna ebirungi mu mwaka guno ogubadde omuzibu eddala, gubaddemu ebintu bingi nnyo. Naye ate era tetujja kulemererwa na kwebalizaako abo abafuniddemu ebirungi. Oba oliawo Mukama baasaasidde ne basobola okulaba nga bagujjamu kye bagujjamu. Tweyongera okusaba tegunnaggwako omwezi guno gutandika butandisi. Katuteekemu essaala oba oliawo Omutonzi anaasaasira ne gusobola okuggwako obulungi. So abantu baffe abatulaba tubeebaza mwebale kwekumira ku mukutu ate beebale kulaba The Business Mind WOLOKOSO. Tubasuubiza era tubakubira tubasibira entanda mweyongera okunywera bye tukyaleeta bye bingi. Thank you. Agenda kutandika n'obubaka obugenda eri omukyala amanyiddwa nga Patience Becky. Simanyi nsi gy'olimu but you sent me Patience Becky Lutaya. Simanyi nsi gy'olimu but yompereza write up mu lupapula ne bwino ink pen oba ballpoint pen ng'owandiise ebintu by'ozoogoberera mu show yaffe eno eya Business Mind. Mchala Patience Becky Lutaya, nkusaba nga bw'obiwandiise bw'otyo biteeke mu nkola. Thank you so much. Webale nnyo. Message yo ebadde a bit mpanvu muko, but I took time and read it. So kindly biteeke mu nkola. Inshallah nsaba Allah akuteeremu obwangu, and I know kisoboka. It is very possible. Yes, you can. If I can, you can. Fena tusobola, believe it. So olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunuulira omulamwa gwaffe ogugamba risk. Ekigambo risk ebiseera ebisinga n'ataasoma asobola okukyogera, n'eyasoma asobola okukyogera, fena tukyogera mu mbeera gye tuba tulimu, because risk esigala risk.
So risk in business je tugenda okubanga tutunulira olunaku olwaleero. Risk kitegeeza ki? Kitegeeza embeera oba situation omuntu gy'asobola okubeeramu n'agamba nti ennyaanya tezibala Saudi Arabia naye nze nzirimye ntya ku musenyu zisobole okubala nziguze abantu b'e Saudi. Osobola okukeera ku makya n'ogamba nti abantu b'e Masaka bano bettanira nnyo enseenene naye nze nkoze ntya okusaabaza enseenene okugijja e Masaka nzikube ku booda ey'Ennimule oba nzitwale Sudaani. Eyo eba risk. Naye nga otunuulidde kimu okufuna oba obutafuna. Ngenda kutandika nga nsaba mwami Chris Lule atandikiraawo atumenyere ekigambo risk. On camera tutandikiraawo. Neyanziza ssebo omwanjuzi omulamu wa IBRAH gubadde mulungi nnyo ogwa risk. Okusoma amawulire wakola risk. Yeah. Siwa guli? Bwekiri. Okuzaalibwa yali risk. Ozo okusala ekkubo wali nga musalamu oyingira ekizimbe. Awo onotekinze risk. Omuntu atatekinze risk nze ndowooza yatazaaliddwa. Era omuntu atariskinga ye muntu atataganiddeeko ddala kubeerawo. Ne mu mbeera yaffe yonna ey'obulamu obwa bulijjo ndowooza buli kintu kirimu risk. Buli kintu kyonna ky'okola kiteekwa okubeeramu nga kirimu risk. So risk kye kigambo ndowooza kyetukozesa buli lunaku. Olumu tukikozesa unknowingly, olumu tukikozesa knowingly ng'omanyi nti nkikozesa. Naye kigambo risk era nga bw'obadde onnyonnyola kwegamba kwekusuubira nti ebintu ebigenda okukolebwa oba by'oli mu kugezaako okukola birina ebitundu 5 ku buli 100 okuvaamu obulungi ate birina ebitundu 5 ku buli 100 okuvaamu obubi. N'obutariskinga kwennyini era naye ebeera risk. Waliwo omuntu agenda n'agamba nti nze ebyobufuzi si biyingira byantama, eyo naye ebeera risk. Omuntu n'agamba nti sigenda kukola bizinensi olwa risks ezizirimu. N'ekyobutariskingira mu bizinensi era obeera okoze eki? Oriskinze. So mu bimpimpi newankubadde nga risk ogiteekinze ng'okimanyi newankubadde ng'ogiteekinze nga tokimanyi yeebeerawo mu bulamu bwaffe oba mu choices ez'obulamu ze tukola. Eyo ya buli lunaku ya bulijjo tuginywera ku kyayi ne tugirira ku kyemisana ne tugirira ku kyeggulo ne twebaka nayo ne tuzuukuka nayo ne tugitindiza eggendo paka lwe tutuuka mu mirimu gye tukola okuva ku makya paka enjuba kuziba. Buli choice yonna gy'okola mu bulamu ebeera risk. Njagala kugereza ku kyokulabirako eky'emmotoka. Olunaku ozuukuka ku makya n'oyingira mu mmotoka yo n'ovuga okutuuka n'obutatuuka kubanga bangi bezituga ate bangi abazisaabalidde okumala emyaka 6 omuntu ng'avuga emmotoka ye nga talina buzibu bwe yali agifuniddemu. So nga ate ggwe oteekinze risk n'ogamba ebiseera ebisinga abantu manyo bawulira nga bagamba nti sijja kuyita ku nnyonyi kampite wansi ennyonyi eri risk. Oba oli n'agamba kampite wansi sijja kuyita waggulu ennyonyi eri risk. Ne wansi wennyini w'oyise nawo waliwo risk ate y'amaanyi. Mikisa mingi nnyo oyinza okutuuka oyinza obutakola ki? Obutatuuka. So mu buli kintu kyonna kye tukola mu bulamu as long as waliwo choice, as long as there is a choice wateekwa okubeerawo risk. Kakati mu business risk kitegeeza ki? Mbadde ngezaako kuwa perspective y'ekigambo risk mu bulamu obwa bulijjo. Naye mu business risk kitegeeza nti oyina possibilities z'otunuulidde. Omuzungu zayita unknown possibilities. Then n'obeerako ne eventualities era z'otunuulidde. Ng'oli ku sure deal olwaleero kiringa kukola business mu Kampala wakati. Naye nga muli ogamba kandisikinge ngiteekewo then nsabirire kesi sereme kujja kunjijako license. Ekyo kibeera kya bugwagwa. Oba osabye oba osuze ku kyaki oba osuze mu simanyi 77 dogs yagala gaana owa kesi sabe ayina okukola ki? Okujja. Kakati risk kyeki? Risk kiba kitegeeza nti otunuulira side ey'ebirungi okusinga ey'ebibi. Ey'ebibi. Singa okugeza nga bwe nakugambye nti bwagenda n'osoma amawulire nayo yali risk. Kakati njagala kukugamba watuulamu n'opima n'ogamba bwe sisoma amawulire emikisa mingi nnyo nti obulamu buyinza okunkaluubirira. N'ogamba naye ate bwe mba nsomye amawulire ebirungi bye biriwa.
natunulira birungi okusinga ku biyinza watunulira ebirungi okusinga ebibi ebiyinza okubeerawo kyova olaba nti ebiseera ebisinga abantu oli amanyi oyinza okwebuuza n'ogamba nti bannange ng'omaze okulaba ebifaananyi by'abalwadde ba siriimu n'olaba abasajja bwe bakoze batya obulwadde obwe n'olaba embeera gye bubayisizzaamu waalirowoozezza nti tetwaliddemu olwekyo ng'abantu bakiyingira omuntu teyeesabise kantu konna n'ayingira buki n'akiyingira buyingizi naye basigala bakikola omanyi lwaki ebirungi ebikirimu bye batunuulira bwe babisa ku minzaani bizita okusinga ebibi ebiyinza okukivaamu eddakiika ez'essatu oba asatu oba essaawa emu ku ye zizitowa nnyo okusinga emyaka gy'asobola okumala ng'amira eddagala n'olw'ensonga eyo mu bizinensi omuntu buli lwatunuulira risiki alaba sayidi ennungi n'alaba ne sayidi embi n'agamba kakati nze kaŋŋende ne sayidi ennungi gye nkoze eki gye nonzeewo biringa era ne risiki ne bwe tuba tulonda abaagalwa baffe omuntu ajja mu maaso go n'obaako by'otunuulira n'ogamba naye ono ayinamu akabaliga naye n'ogamba akabaliga tekasobola munnemesa kukola ki kumwagala kwega n'ogenda n'akabaliga ke n'okamanyirirayo era n'otuuka ebiseera nga tekakyakukosa oba ontegedde eyo yes ekintu okiyingidde kirina ebirungi kirina nebiki n'ebibi naye ate n'oweemalira ennyo ku sayidi y'ebirungi okusinga ebibi. Thank you. Abalungi abatulaba tuli ku Business Mind. IBRAH Mukasa gemanya gange, of course. It's a beautiful Wednesday, enaku zomwezi 2 December. Tutunulira risk mu business. Gye twatandikira this show of Business Mind, okuva gye twatandikira n'okutuuka we tutuuse olunaku olwaleero. Bw'ozzenga olaba waaka waffe n'obutateeka bye tukugamba mu nkola is a risk. Ja oyogedde bulungi. Ojja n'olaba show neggwaako noddinga your head n'osiima n'oteekawo comment eri positive and you don't put anything into action. That is a risk itself. Then someone who has been watching our works from the word go till today tuwondabira olunaku olwaleero n'ojjamu ebimu ku byo n'obiteeka mu nkola, it's also a risk. But naye ng'ebintu bino biteeka mu nkola in a positive way, in an objective way, n'obiteeka mu nkola naye ng'otunuulidde outcome ennungi nti tukedde ku makya osomeseddwa okutandika okufissa akasente akatonotono okateeke mu account okole kye bayita retirement fund eyo risk. But naye nga risk ey'okwefiiriza okweggyako akasenteko mu mbeera gye tulimu eno ey'obugubi naye nga gw'otunuulidde outcome ennene nti the other day ojja kubanga ojubilatinga, that is risky, but naye nga ochuzinze the positive side of the risk. So thank you so much. So kye tuliko olunaku olwaleero nti gwe wenna alaba waako ono n'otabiteeka mu nkola e risky ogenda kudda mu singa. Oluyimba lwa Africa n'Abafrika lubeera oba singa yali senga n'amala n'afuuka singa n'abeera singa bwe tutyo. So lwaleero tutunulira risk. We shall be so brief osobole okubanga onnyonyoka. Chris, njagala tutunuulire abantu abatatekinga risks in business. What are the challenges ze bali most likely to face? Anti twagambye nga tutandika ne bw'oba totekinze risk eyo nayo risk. Thank you. Not risking itself, it is a risk. To riskinze kuteeka bye tugambye mu nkola eyo nayo ki risk. Kakati ebibala by'abo abantu abatagala in fact risky mu Luganda nyina ekika ky'abantu kyenzize ndaba naddala omwaka guno 2020 okay 2019 guno kangu bajjeko omanyi guno abantu tugubasonyiye era ne bw'obanga oli nkakasa oli wadde mwenza n'ogujjako ku myaka gy'olina bw'oba oli kugenda mu 39 n'otoolako 2020 speed ebadde nnene twava mu March kati tuli mu December wakati awo wonna tubala tewabaliwo kibaddewo kakati mbadde ngezaako okuga simanyi oba gwe gy'otambulirayo mu saakozi olinayo abantu abagamba olunaku lumu bujja kukya kigambo ekyo tero kiwulira nnyo nange ng'omuntu nkikozesa era bayita ku bizimbe nga babizimba n'oyitawo booti nga bakijjeko scaffolding bali mu kusiiga langi bassaamu endabirwamu balina bye bateekamu awo
olusa ayitawo nga basima musingi nagamba okonja kubeerako nedduuka kankirinde bakizimbe omusajja n'azimba n'akijjako scaffolding ne basiiga langi ne basaamu endabirwamu ne bateekako n'ekipande to let kitegeeza musobola okujja ne mu bookinga space ekintu kyannyini kyabadde alowoozaako kyagamba nti nja kukikola agenda okuddamu okuyitawo bw'ati ngu saluuni gye yali agamba bagiteekawo waliwo omuntu agitaddewo omuganda agamba ndi kirya jjo be bantu baffe abo linda kiggweyo ezengero of course muzeemalireyo eyo but ziri ku kye tuliko olwaleero abantu baffe bano era njagala okubakubiriza tewaliwo kintu kyonna teriyo bizinensi gy'ogenda kutunuulira ebitundu 10 ku binnaabyo ng'eri kiriya amagoba na buli kintu kyonna kyonna omaze okkirabirawo ku lunaku olusooka eyo teriiyo era bakulimba wabula ate omuzungu alina kye bayita calculated risk nti ntudde wansi era calculated risk eyo erimu emitendera ng'ebiri oba 3 okusooka nga mutandika diet production muyina ebintu bye mwatunuulira era nkakasa nayo yali risk ne muga tugenda kugulawo company tulina okusasula corporation tax tulina okusasula income tax tulina okusasula VAT tulina balina otujjako withholding n'ebirala ebyo byonna bwe mwabitunuulira wabula ate omulamwa gw'okuweereza bannayuganda awatali kwerekereza gwali muzito okusinga bye twalowoozaako biri bye mwalowoozaako ebyaddirira ne mugaa katukikole ki kiteke mu nkola naye bannaffe bali benkugambye olunaku lumu bugenda kukya ngende e Uganda oba olunaku lumu lugenda kukya neeveemu ngende ngule poloti ekiba kibe olunaku olwo lweddi teruliyo era ekikulemesa okuyingira olwo olunaku gwe lwobadde otusuubiriza buli lunaku kyekigambo kye bayita risk awantu awasinga IBRAH okubeera risk ennene we wasinga okubeera amasavu amasavu kyekigambo kye tutera okukozesa okutegeeza awantu awafuna awajimu okugeza kambeeko kyenkugamba nabukeera oba Royal Complex oba Mutaasa Kafeero oba Galilaya Plaza bwe kubeerako edduuka ly'ebizigo ng'oli abikooya ayagala kubivaamu agenda ewalala ayinza okukuguza goodwill miliyoni bina tosasudde kizimbe toguze poloti wabula oguze buguzi ki goodwill oguze birimu na kifaawo ogenda kukolera n'ebizigo byagenda nabyo n'ebizigo bye tabikulekera ebyo naabijjamu naye akuguzizza goodwill nti mbadde ne bakirayanti bange okumala emyaka 15 edduuka lyange babadde balikola ki balimanyi nze nvaawo naye njagala ndekemu omuntu agenda okusigala ng'asavinga abaki abantu bange talina kintu na kimu kyagulizaamu goodwill n'ogisasula miliyoni 4 naye nga n'ekizimbe si kikyo ne poloti si yo ne matiriyo yenna gwabadde akozesa yenna amukoze eki but because risk gy'oteekinze y'obukadde ebina eri worth it sente ezo ozisasula n'oleeta ebintu byo n'obiteekamu kati atya risk ki kyakola agamba ezi goodwill sijja zikuwa n'adduka n'agenda ewakiso mu ttawuni n'ateekayo edduuka lye n'agamba wano bansabye sente nnyingi kati omuntu esente ewannabukeera zaakola ali ewakiso sizaakola ki sizaakola tuli fenna kakati calculated risk kyembadde nnyina okukugamba nti ebiseera ebisinga oba olina amaaso gaffe gano oba olina okugazibiriza n'okozesaako kye tuyita mindsight eteekwa okulengera ewala abalala gye batasobodde kukola ki kulengera njagala kukutegeeza IBRAH Mukasa olwaleero singa omuntu ajja olwaleero n'abagamba nti diet production abawaamu miliyoni 4 oba obukadde 5 mugimuguze muveemu mukole ekirala musobola okugamba nedda tetutunda omanyi lwaki oba tutunda okozesa mindset yo n'omanya nti mu myaka 10 okuva kati diet production mu myaka 10 eyinza okuba nga esobola okuba nga employinga abantu bimeka ng'ezitowa obuwumbi bimeka 4 kati tosobola gimuguza olwaleero so nga ate omuntu akozesa amaaso ayinza okugamba batuwaamu 2.5 kampani mugiweeyo tukole ki it is even risky okubeera ne company nga tomanyi lwanca bwe lukola ki bwe lunaabeera kati abantu baffe ekibalemesa okufuna mu bintu bye bakola
amayinja g'ebintu ebibi ebigenda okubatuukako gabeera mazito okusinga ag'ebintu ebirungi bye basuubira okufuna mu kintu kye bagenda okukola okukola. Ekasi na point, waliwo omwami emabegakaawo eyankubirako akasimu, yayina property gy'ayagala okugula. Kati nga ayagala muyambeko property zaali 2 ng'ayagala musalirewo okeeriwa gy'asobola n'aŋŋamba ey'emiliyoni 10. Sente zange bwe nziteekamu banongula ku baamulekwa. Kyangu nnyo ekyokuneefuulira abaana abo. N'aŋŋamba ate n'ey'obukadde 2 yongula ku musajja mukadde waali nyiriwo mulamu agundidde era ku nnyumba ze n'ennyumba ze zikyaliwo ansalira busalizi ku ttaka lye. Wali ayagala kussaayo 10 naye nga wayagala okussa 10 wadde bamulekwa bwe batunda puloti mu myaka egi esobola omuwa miliyoni bimeka 5. Eno gyagala okugula miliyoni 2 ne bwagiwa emyaka 3 tesobola kuweza yadde obukadde 10 kubanga gyabugula puloti gyabadde agenda ogigula wali remote. Onfunye bulungi nnyo. Kakati risk njagala tuzigeraageranye. Risk y'okufiirwa obukadde 2 ng'oguze ewantu awaffe nnyo ne risk y'okufiirwa emiliyoni 10 naye ng'oguze awantu awakoze eki awayimiridde oba ze tuyita upscale neighborhoods. Nti wo wagimu 10 ngenda kifiirwa nkiteekemu naye ate ebirungi by'okufuna mu sente zino ngenda okuteekamu biri waggulu nnyo okusinga ebibi bye naali badde nkoze eki nsanzeemu. Thank you. Njagala otubulire ki ekiviirako bannayuganda okutya okurisikinga oba abantu ekibaviirako okutya okurisikinga? Butamanya siyinza nakirumamu. Obulwadde bwa ignorance abantu by the way kankubuulire benyumiriza nnyo mu butamanya bwabwe. Okurisikinga actually nfunyeyo terminology endala efittinga mu society yaffe of late kye bayita okutalaafiya. Thank you so much. Embeera gye tuli munaga nti kati oyo yatazaafiya. Omwana yagikubamu n'oluyimba ntalaafiya. City loss kye yali agezaako otegeera. Kenzo ne gundi alina oluyimba ntalaafiya ajati Madiina naye lwadda baluyita ntalaafiya. Kati kambaweeyo keekizampa akatonotono akagwira ddala mu risiki obulungi. Omuntu ayingiridde risiki ye muntu asobola okugamba nyingiridde bizinensi y'okusuubula ebyennyanja sirina capital sirina kintu kye ŋŋenda ettaka ntudde ku Mailolandi teririna kyapa oba ntudde ku lya Bwakabaka teririna kyapa naye njagala kuyingirira bizinensi ya byennyanja njagala emiliyoni bimeka 2 n'atunda ennyumba ye n'ayingirira ebyennyanja byatamanyi bwe bigenda kukola ki. Omuntu alina risiki ye muntu asobola okulima ekazi z'ennyaanya 4 nga tamanyi bbeeyi kwagenda kutundira box naye n'akola ki n'ayingira ennyaanya ezo. Kakati ekigambo ekyo ekyokutalaafiya bannayuganda ekibalemesezza ddala okuyingirira risks zino butamanya. Kyova olaba abantu baffe bano nabagamba save, learn to invest. Wakati wa learn to invest we wali ignorance awo. Omuntu abeerayo n'obutamanya bwe n'abusirikira n'agamba ate kakati okyaŋŋamba ki baba I know it all. Tolina kyokola ki kyomanyi tolina kyomugamba ku byayagadde okumanya. Nagamba abantu baffe olunaku lwova mu university olunaku lwolina okutandika okukola ki okusoma. Olunaku lwojja enkofiirayo ku mutwe bwe pa n'ogiteeka ebbali education yo lwetandika eri tubadde tuli mu studying obadde kati wano oli mu education akakofiirako suula ebbali jangu otandika okola eki yingira ensi ng'ekigambo kiri kyokozesezza afiya. Kati akiremesezza bannayuganda okuyingirira ebintu ebiri risike butamanya. Olwaleero ngenda kubaako ebyokulabirako byenkuwa. Singa olwaleero IBRAH njagala tu pretending as if this is not 2020 mu 1992 singa nze naawe Mukama yali atuwadde omukisa nga twaliwo. Omuntu yaligambye nti osobola okulinnya mu kintu ekiringa ennyonyi n'ova Amsterdam n'ojja e Kampala waalikkiriza yali ayinza okisimbawo n'okituula. Lwali badde lugero naye olowooza lwaki kati abantu bali comfortable ayingira eno n'afuluma eno n'ayingira eri n'afuluma eno yaventuringa into okuyita mu bire mu bwengula yatalaafiya naga nkiyingidde. Thank you so much. Nkiyingidde kijja kijje mu kifo kyo by the way kankubuulire buli lw'obanga oyingirira investment naye ng'olaba obubaati bwa riski kuliko butini nnyo emikisa mingi nnyo tekigenda funa. Kiddemu ogwokubiri buli lw'oyingirira investment
oba business ng'olaba risk gy'oyingiridde katono nnyo in fact n'okufiirwa temuli kubanga ffe twagala nnyo comfort sejja kugula mu lutobazi nyinza okuba n'akamalo sasulawo ne manager abasajja bannema ne bakola ki kanfune budde sumalo bwange 7 nteekeko akayumba ne bwe kiba ekisenge kimu neebakaawo eyo comfort emazeewo abantu gezesa abaako ekintu ky'oyingira ogambe nkiyingidde nyina omuvubuka gwe nagamba nti kkiriza bakuba ennyindo bazaase naye ng'oli ku ki ng'oli ku siteegi woba obuliidingira omusaayi tugulabeko tugambe nti omusajja akoze eki akubiddwa naye asigaddewo kyova abasajja bano abajjira ebikonde omusajja ono omukwano gwange ennaku ezo yayingira ebikonde bamusabula kochi we n'amutaasa fight n'agistoping oli n'agamba lwaki onstopinze I am a warrior nina kufiira ku stage oba banzitandika sigwogenda kufa. Thank you. Yamaliriza mugobi. Then the other thing lastly nga tuwunzika kyenjagala ogamba abantu abazze balaba shows zaffe zino zonna eza business mind nti the best way to start is to start. Nchiddamu shows zino zonna ze tuzze tukola oba mu bulamu bw'ensi muno bwe tuwangaalira engeri esinga okutandika okukola ekintu kwe kutandika naye ate totandika butandisi gafula Jibula abantu bw'obagamba bw'otyo olunaamala okulaba video eno omusajja agambye tutandike ngakkirira ekintu ky'oyingiridde olwaleero nze sobola kukwata ne bw'oba omuzito otya amasannyalaze ne bwe gaba gavuddeko mu mita box sirina kyenkwatako kubanga simanyi bikola ki ebirimu sibimanyi nkwate kapeesa ganga nasule gankubako ddanga manyi bwe gabalula kati mba nkwatako ne gakuba ebyo sibyetaaga njagala nenyingirira ekintu kyemmanyi bwe kikola ki kati bwe mbanga amasannyalaze simanyi bwe gakola ngenda kunoonya omusajja electrician ajje mugambo waaye maze mu kibululu ennaku ezi naye obuzibu bulabika buli awo kwatawo tulabe ye yanaamanyi obupeesa bwe bwanyiganyiga amasannyalaze gange gakole ki kakati nze nasoma byanfuna ate nzire mu mita box nvaako. Okay, thank you so much. Tugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero. IBRAH Mukasa gemanya gange njala kwebaza aba logical motivators ne Caplog Financial Consult. Large upon yourself Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Tony Senabulya ne Keith Kanabi. Kulwa extra digest mugoba nsonga ne Diet Production Uganda Limited. Njagala kubebaza abatugoberera, njagala kubagamba nti tukwatagane on Sunday, mbagaliza ebiseera ebirungi, mbagaliza obudde obulungi, mwekuume ate muberenga mwongera okufollowinga our products. Is a Diet Production, that is Extra Digest, that is Business Mind, and that is Celebrity Roots. IBRAH Mukasa is my name. Mbagaliza ekiseera ekirungi. Banywanyi bange abawangalira ebunaayira oba emitala mayanja mwebale nnyo mwebale ddala okulaba waka waffe ate nga ne banywanyi bange abawangalira okwaffe kuno okwaboobwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbagaliza ebiseera birungi tubadde ne Chris Lule kulwa Business Mind. See you next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Love you all. Stay blessed.